Nabatanzi Atabukidde Zahara Toto, omuyimbi alima Namakula Anonya Musajja, songa te Pastor Tom Mugerwa aliko obubaka bwawadde abali single. Tukwanirizaako ku Newspark channel, soko likinge video eno ate loleke obubaka bwawo mu comment section, kosa n'okunyiga akadeka notification n'okusubscribinga ku YouTube channel yaffe erigwe atanaba kuba nti no okikola. Tutandise n'olutalo olubaluseewo mu bapresenter aba TV, ng'olutalo luno lulimu Nabatanzi owa BBS Telefina, kwosa ne Zahara Toto owa NBS oba Nyuka TV. Olunaku regulo munange Zahara Toto yavuddeyo n'ayogera ebigambo byabadde bingi nnyo ku Nabatanzi era ng'ali mu kulabula Mr. Lee owa B2C okuba nti nno ebiyitengana nti bano oba Nabatanzi kwosa ne Mr. Lee bali mu kwanira nga bateekateeka mikolo atagezaako n'atwala Nabatanzi mbu kubanga mukulu ku Mr. Lee. Ebyo byabadde ebigambo bya Zahara Toto. Olunaku olwaleero Nabatanzi avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga zino zonna. Katubere nga tumukuwa. Naye kibi nnyo okuba nti media tugifudde ekintu ekirala, tugifuddeyo okulwana entalo. Kiruma nnyo okuba nti abantu abasinga baddidde media oli presenter n'abeera ku TV olowooza ya jjajjaawe n'atandika okuvuma presenter omulala. TV namba, TV nga nnene namba gaggadde. Nebeera gyebadde netandika okulwanyisa omuntu omu ne bwebuuza TV yeyina problem ku muntu, abakozi baayo be balina obuzibu ku muntu, waliwo kye sitegeera. TV yeyina obuzibu ku muntu, abakozi be balina obuzibu ku muntu, TV namba ne yeegatta yonna erwanyisa omuntu omu. Sikitegeera. You know, kibuzaabuza. Aba yabakola ki? Mukyogere ensi ekitegeere. Mukyogere ensi emanye kubanga entalo ze muli mu kulwana zisusse entegeera y'abantu. Entalo ze mulwana zaaki? Yabatira bammwe, yabakolera ki? Ne mu creating amawulire, ne mugeesaasaanyiza, ne mugejjirawo, ne mwewa ansa, ne muzeddamu, ne mwebuuza ebibuuzo buli kimu ne mukikola. Kati omuntu tabaliiko. Mwaka mulamba tuyingidde omulala mukyali ku kintu kyekimu. You're fighting one person as a TV station. Kiswaza. Ekyebuuzibwa mu abalwanira gye mulwanira mulwanyisa TV omulala gy'akolera bamulwanyisa muntu. Mwogere ensi etegeere. Kiswaza, but kibi nnyo nti essaawa eno TV ze tuyimirirako essaawa eno wano wendi Nabatanzi lugenda kukya ku makya ng'ate emyaka ebiri okuva kati wayimiriddewo omulala. Kitegeeza emirimu si gyaffe. Abatukozesa bukozesa tukolera zi TV station n'essi zaffe. Tuba tulina okwerekeramu ak'obuntu. Eyo nga tuvuddeyo tugenzeko ewa Pastor Tom Mugerwa yavuddeyo n'abaako obubaka bwawa abawala abali single. Nono yategezeza nti abaana ab'obuwala basaanidde okuba nti no bafuna abasajja abakuluko mu myaka kubanga obuvubuka buno bugenda ne bubalimbalimba ate nga tebuli ku mulamwa. Katubere nga tukuwa Pastor Tom Mugerwa ensonga zinaabere nga zikunyonyola bulungi. Abaana abawala muyiga okufumbira ku basajja abakulu. Young ladies learn how to get married to old men. Aba abasajja kankunyumiza abasajja abo bakinana mu esatu kina. Let me tell you a secret. Those men who are about 83 years old. Listen. Buno obulenzi buno tekaterera waka atengenze ku mupiira atengenzewa naye muzeyi tava ku lubalaza. These boys who are still young, they are never settled at home. They are going to watch football. But this old man will never leave your veranda. Amina. Sirika nkubulire amagezi. Keep quiet and I give you counsel. Muteke mutebe ye ku lubalaza, muteke flaska ye eya chai. Put him on the veranda, give him a flask of tea.
Genda ku choir practice era ojja musanga nga ali awo. Go for choir practice, you'll come back and find him there. Taina walaga. He does not go away from home. Yazimba de nyumba ye. He already built his house. Temugenda kupangisa. You are not going to rent. Alina olusuku togenda kugula ndagala. He has a plantation, you're not going to buy banana leaves. Eyo nga tuvudde tugenzeeko ew'omuyimbi Alima Namakula ensonyi asazeewo kuba nti naziteeka bbali n'ategeeza nga bw'anoonya omusajja era nga n'ebisaanyizo nabyo abituwadde. Okusinziira ku Alima Namakula agambye nti amazima ali singo era nga anoonya, n'olwekyo awulira nga yandimwetaaze asobola okujja n'abeera nga awaayo okusaba kwe. Katubeere nga tumukuwa obeere nti nno omufuna bulungi. Tebalimba abaana mukaaba mugamba nti maama lwaki atambula ng'obwomu, maama lwaki agenda mu restaurant nga talina muntu amukoteko ku mukono, maama lwaki agenda ku mikolo nga talina awamuvaako mabega. Kakati neŋŋamba nti omanyi nti mu abaana mwe mukola ki, mwe muba munoonya, mwe munoonye. Oyagala musajja afaanana atya? Omusajja afaanana atya? Omusajja oyo alina okuba ng'alina ku ssente. Kala sigifaako, kala sisosola kuba buli omunze mutwalira wamu, naye ate kuba ng'akyalinako ku maanyi, ng'akyasobola okuba nti bwe mba siri ndi wano ngenda oggwa, asobola okukola kunsitula. Owulidde omusajja oyo nga bwe nzigumiza oteeka okuba n'essente kuba sigaba. Nze sigaba ssente, sigabira musajja, ndi old fashion. Fedda nedda omusajja nga yakuwa. N'olwekyo njagala omusajja nga yajja okumpa, yajja okundabirira, yajja okundiisa. Njagala omusajja aŋŋamba tuula awo nze nkoleko ku nange ku buli kimu bwe nnoonya oyo. Njagala omusajja ajja okwagala abaana bange mmwe. Saagala nti ng'abaana bakuyitiriddeko. Nedda njagala nga ajja kwagala abaana bange mwenna. Yoyo omusajja gwe njagala. Naye ng'emyaka gino giteekwa okuba nga giriko 2-3 wansi wange kuba nze nga bwe mumanyi sikaddiwa. Nankagamu 2 kati njagala awo ng'ali mu 5 nga gaggwayo bwe gati. Bwe twetambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku News Spark channel, channel ekuwa amawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Eri gwe atanaba kuba nti no subscribe nga mukwano akikole kati nga tonaba kuba nti no ova ku video eno, ate bw'omaliriza okusubscribe nga mukwano gwange nyiga akade ka notification kakuyambako okuba nti no bakuweereza message oba bakunotifyinga oba bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Like nga leka obakabwawo mu comment section. Bera bulungi, weraba.